ekyamazima nze nga bwe mundaba wano mbadde ndi mu kibiina kiri eri kyesigenda kwogera wano eno naye nga kati essaawa zino ekyamazima mpulira nenyumirizaamu mu people power. Yesu yeebazibwe nga bwe mukimanyi mbu omuntu bulijjo alokoka. Bwe bagamba olokoka tekigamba mbu genda mu kyaki wazira kwelekereza ekibi kyobaddemu n'odda mu kintu ekituufu. Ekyamazima nze njagala bategeeza ba big brothers bange bonna bali mu NRM ate balina emirimu gye bakolamu naye ate nze nagenda nendaba negamba nze ng'omuntu nyina okwesalirawo nze nga nze neŋŋamba ne bwe naaba ngenda kwesimba ngenda yita mu kibiina kyange ekya people power. People power, our power. Sigenda lya budde n'ebyo Mukama bampeera. Nesimbyewo kuwa kansala w'oku district Rubimbiri. Yesu yeebazibwe. Amina. Bibuli netugiramu okwikiriza okutiina ebikolwa ogwo n'okukozira eki n'okufiire. Buli omuntu weena oli hano oli kumanya ng'olina okwikiriza kwawe leka kubaase kubawo n'ebikolwa. Yesu asiimwe. Ekyamazima nze sigenda balimba nze mbadde mu kibiina ky'NRM but even not from today okuviirawo nasalirawo nentegeera ekituufu nensalawo nze nga nze sikusalawo bazadde bange kunsalirawo wazira nze ng'omuntu nayesalirawo. Katonda wampeera kunga Rubimbiri kunga Rubimbiri kunga Rubende kunga Rubimbiri for people power. Rubimbiri for people power. Rubimbiri for NUP. Kunga Rubimbiri kunga ajagenda Rubimbiri ajagenda Museveni ajagenda kunga people power. People power. Mama. Ekyukakyuka genda kujja mama Museveni agenda mama nyabo. Ekyukakyuka genda kujja mama Museveni agenda kale mama. Ekyukakyuka binda mama Museveni agenda kale mama. Ekyukakyuka genda kujja mama Museveni agenda kale mama. Ekyukakyuka binda mama Museveni agenda bambi aswadde. Ekyukakyuka genda kujja mama Museveni agenda kale mama. Ekyukakyuka genda kujja mama Museveni agenda kale bambi. Ekyukakyuka genda kujja mama Museveni agenda kale mama. Leero luno lutalo mama. Leero luno lutalo mama. Leero luno lutalo mama. Leero luno lutalo mama. Twako wakatengo lutalo mama. Twako wakatengo lutalo mama. Iyo amba. 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 Abavubuka bambi mwebale okuzoganya amba. Iyo amba. Takulanywe nawe webale okuzoganya amba. Iyo amba. Kusoja we nawe webale okuzoganya amba. Iyo amba. ne bwali banga kabuto
kakutemu Nebwalibanga kakutemu ate kakutemu agenda. Nebwalibanga kakutemu Nebwalibanga kakutemu ate kakutemu agenda. Nebwalibanga lemedeko This is the time Museveni has to go. This is the time. This is the time Museveni must go. Neazanyo neazege abavubuka mwenna abali wano n'abakulembeze bammwe officially mbatadde mbawadde obuvunaanyizibwa mugende mu byalo byammwe mubikulembere bulungi mubiwanguze ku lwa National Unity Platform ku lwa President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ne ku lwa Uganda yonna. People power, our power, People power, NUP everywhere. NUP. Tuanza nyo Honorable Sylvia na mtashua Manuel kwa wapi? Wewe kuja hapa. Banange. Wibale bamusai muto wibale bamusai muto lanyi mwanyenya tuwenyenya bamusai muto yune bakwata nawe kwata bamusai muto shumani bwagamba nawe checho bamusai muto chamanywa bwasomba nawe somba bamusai muto webale bamusai muto mwetusegawa ogambotya bamusai muto abone mwerawo twalero bamusai muto webala abana webale bamusai muto mulazamanyi webale bamusai muto gobakatengo webale bamusai muto balage chibuli webale bamusai muto moze agenda webale bamusai muto muwe obubaka amanyeti agenda bamusai muto moze yogenda webale bamusai muto mugu yoneno ye mubende bamusai muto banange mweneyo webale bamusai muto namutaba munange webale bamusai muto abavubuka bafe webale bamusai muto namweneyo webale bamusai muto muzeyo bubaka tusimbude bamusai muto muzeyo bubaka tusimbude bamusai muto people power our power people power NUP everywhere and everywhere NUP namutya bawe tusonga mbele na bidiona bera shuaman atukuwe vaibu bera mukirasi iyo amba amba iyo amba
Namaza Namaseri Amba iyo Amba Nabanuku Amba Amatu wake Awa People power NUP everywhere NUP Kunga Uganda Kunga Mubende Kunga Municipality Kunga Kasambia Kunga Kabeni Kunga South Kunga Shuamansega wa Kunga Bapula Kunga Warumi Kunga Bomu Chamani wa Kunga na Mutawa Kunga President wa Pechagula ni Kunga. Our power, people power. Namutiaba Kunga Elias Kunga Kanaka Yesu Kunga. There's a message about the crystal clear. Atakitegedde olibitegeerera walala nnyo. Webale nnyo Honorable Sylvia. Batuyita abagenda okwesimba abavubuka bonna basobola okugenda bayingire ne babegenda batukatambulira zaffe. Kati abavubuka abagenda okwesimbawo ku bukiiko buno obw'ebyalo etandikirako ng'ennaku z'omwezi tulonda nga 19 abavubuka betwagala betusabye wano bajje mu maaso. Sewe naawo abavubuka jangu baabo. Diana deni wa district mu kifaananyi kino tufunewo abavubuka bo abavubuka mwena bwe mwafuna mbuleera ate mbuleera tugenda ziwa abo abakola omulimu bebagenda ozitwalira ddala nga tumanyi oni akola omulimu si byakugabugambi nti ogenda twala mbuleera wano ambuleera ogenda gitwala ewuwo naye ng'omulimuka picking nomination forms kutandise leero okuva mu electoral commission. So Honorable Sylvia Namutyaba yatuwa program tujye mu butongole twongeremu vibe mu kintu kyaffe era byebigere bino ebimulese Mubende mbadde mulane mu bitundu ebirala era sinyabo tukwebaza akoze omulimo gwe nga Ssaabakunzi w'abavubuka mu Buganda. Bw'obeera ku mitimbagano ekyamazima olabira ddala omuntu ayeewaayo. She's a hustler. Tayeeganya era kimanyi talina na kyeyalidde nga we tuli wannaffe naye agamba tuteekeddwa okukola omulimu gwaki omulimu gwa struggle. Abakyala abali wano musooke muyimukeko. Honorable Sylvia ayinza olowooza temwakiise. Ladies, Diana olwawo nnyo tuli basirikale so mukubire ku bakyala ab'engalo. Mwebale nnyo okugumiikiriza, mwebale nnyo kwagala struggle etaliimu bakyala ebeera nfu. Bano abannakazadde b'eggwanga be basobola okudrivinga struggle ne tuggusa ensonga nga tetulina bakyala tuba twerimba. So twongera okusaba abakyala bongera okutwegattako. Eyakunze abakyala aliwa owa Mubende municipality Wanyana mala nakuyisaamu eggaali namanyi wagenze dda webale kubeerawo. Basebo ne banyabo tuli wano nga ba nankyukakyuka aba Mubende NUP chapter. Tukoze emirimu ku lw'ekibiina ffenna era mwebale kubeera maloboozi ga Kyagulanyi yonna gyatali n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ne mukiweesa ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo ng'abakulembeze abasoose ku muzindalo we boogedde tuyina kukirabira mu bukulembeze bwe tuyina okuva wansi era obukulembeze obwo bwe bugenda otandikira ku byalo nga tulonda obukiiko bwaki bw'abavubuka. Honorable Sylvia yatuwadde eŋŋombo ng'abavubuka mu kalulu ke tugendamu tugamba 9 youth 1 village 1 umbrella. Tubijjuye it is 9 youth 1 village 1 umbrella gwe mubala gwe tutambulirako. Buli kakiiko k'abavubuka tukeetaagako abantu bameka 9 buli ali wansi w'emyaka 3 ng'oli mu register eya National eya Independent Electoral Commission. Tukusaba tetugenda kwegayira nga muli amayoni bwagambye nekikukakatako. Ate abakulembeze abali wano kyannaku abamu tebabadde bagumiikiriza ku mitendera gya waggulu naye abaliwo
njala mbasindike nanga netwalizaamu buvunaanyizibwa bwaffe obusookerwako ddala tuleme kubyogerako bwogezi nga omala obyogerako ng'odda mu byonoonya akaluluko ojja kuba weerimba tutinatandikirawo abavubuka tubapushinge bwanakaana ka Yesu kyabadde asaba nze saakitutte mu mutima mubi nti ekyamazima oyagala bwa chairman wa district oyagala baka bwa parliament abavubuka baffe baliyala mukimanyi naye kyetwegala tebagenda gaba ssente wabula kyadde ategeeza ye kaana ka Yesu okumutuma omulimo guno okunga amagombolola nga ssentebe ate yeetaaga entambula yeetaaga amaki yeetaaga amafuta kitegeerekeka tetulina ssente zetujja ku kitebe newankubadde balowooza bwe kiri kyoba ekitebe kitufacilitatinga kuba kwewaayo so bw'aba agenda kukungira constituency ye ng'agenda kwesimba bwesimbi ku gombolola limu okukiika ku district naye ng'atalaaga gyo yabadde Kitenga luli baali Kayebe gyo twabadde Kalonga luli baali Luddawa naye ng'ateekamu amafuta ku lw'ekibiina bw'ayagala obubaka bwa paalamenti ebuweekula south kikukakatako n'omuwaayo ku mafuta kubanga ye gy'atambula natagenda kukola ki n'atambuza mulimu gwa kibiina babatta omuwuyo yimukako Vincent ye kamanda wa Kasambya constituency batambula ne mwami Muganza ono ali ku district nga finance batambula n'oyo omwana Diana Kusima Idube ayagala kya kansala ku district Kasambya town council ne Kasambya sub county n'abalala amanso bamusooka akyaliwo simanyi naye nga twali n'omu abawadde maki mafuta ne bageeteramu naye nga musajja wattu omusange tagenda kwesimba amazima ga Katonda sina kansala ono Muganza tagenda kwesimbawo naye nga bateekamu struggle ekoleki kati gweoyagala baka bwa parliament tosobola kukwata mu nsawo n'ojjayo amafuta ga 10,000 otambuze abantu nga bamu kiba kitegeeza onoonya biki onoonya bibyo kasita omala ofuna akako nga gwe ekyo kikoze eki kiwedde tubadde tugane twetaaga sente okusonda tenti zino 2,200 n'obutebe oteekeko transport tugana tufuneyo n'ak'okunywa naye sente zikola ki naye tuladdeko 2,000 gibadde 26 gemaanyi g'abantu ago tetwabadde wadde n'ekikumi naye mu session honorable Mayanja yatuyisizaamu neereta 20,000 mu 6 mwami Kasajja aliwa Kasajja ono wesonga songa hapa Kasajja ya admin wa office eno musajja ono mukubire ku ngalo akola emirimu gyonna era nange kwatayo otambuza ekintu akatono kemba nkola ki kyovola nti akunga ne Muganza olina okunkungira tuleeta tenti ya 15 twetaaga abantu 15 n'omusobyo nangamba ala bajja kuyimirira era Honorable Silvio otebo nawe ade bujjude nga bayimiridde naye waliwo abakoowa amangu nenga nabo tubeera nabo bantu baffe ne Kasajja omulimu agukola asiiba wano nga n'ekyemisa takoze eki takiridde naye tokankana gena shuwa manya kwa 2,000 ez'ekyemisana agenda okuwa ekyemisana olwaleero akola omulimu yatuusa wano ssaawa 2 tanaba kulya wadde kyamisana so obuvunaanyizibwa bwaffe twali tusabye shuwamani muwe ekyemisana omwana tusabye gende wa Mavio genda Mavio akuwa 2,000 egy'ekyemisana akola emirimu oli amukwatira ensawo Mavio akola emirimu amazima ga Katonda Kasajja tagenda kwesimbawo naye emirimu gyakola ku lw'ekibiina batono bayinza okugumiikiriza wano toyanza nnyo Mavio atuwadde kimu kya 10 webale nnyo Mavio so nsaba buli muntu ataddemu ku lwa struggle tumuwe ekitiibwa oli n'aba aleese 10 tumuwe ekitiibwa enkyukakyuka gye twagala eri mikono gyaffe teri mikono gya muntu mulala yenna gwe boteebereramu nga bwana omwana waffe yana owerusiba Francis Kawesi abaana bali Kiganda ewazibu naye balwana ne babeerawo buli mbeera naye gwe oli municipality oli mu kwebuzaabuza Sadiq oliwa Semata aliwa abo bava Kiyita Nabingola sub county be basoose wano Kasajja kituufu ekyo
be basoose wano kuva ssaawa 3 bali wano tebanavaawo. Wa municipality atuuse omukaaga yabuzeewo dda nti enjala emuluma. Kati abaana tubagambe ki ng'ataddemu ne transport okuva e Nabingoola bazira eri struggle. Mwebale nnyo ne muganda waffe Swahaba naye wa Kigando. Mwebale nnyo Kigando balaga tewali NUP. Ne NUP ekola ki? Wadde baatukolera ebizibu byonna mu Kigando nze kamwa kwogera najjayo bululu 920 920 votes. Nenga bakugamba ente wali ki tugenda ne ku mikolo nga nyina oluusa abasajja abambadde bwe bati ne baagala n'otulemesa oyingira ku mikolo gyabwe. Bafradito oba muleese ebyo nedda wanti twagalawo NUP nga muntu buntu ssebo nenga naye akamandinga ekitundu ekyo. So ofuna abasajja nga bakaweesi kiba kituzaamu nnyo amaanyi nti nno NUP egenda kubeera mpanguzi era obukiiko bw'abavubuka bwe bugenda okutuggulirawo ekkubo. Amama Mbabazi yababuuza 2016, do you want change or you want more of the same? Manche kategeezaako wakayiira omuzindalo muzee wakazi. Do you want change? Mwagala kyuka or you want more of the same? Mwagala kusigala muntu laze muri abulijjo. Commander Sylvia Namutyaba, the floor is yours, madam. NUP everywhere. NUP. Bannamubende obuyimba bwe mulina bwonna nsanze mukyali ku bukadde muzikirize mbayigirize akayimba akapya kwe muli njagala ne wa mwaka katuuka eno batekanaba kutuuka enkyukakyuka egenda kujja maama Museveni agenda kale maama enkyukakyuka egenda kujja maama Museveni agenda kale maama enkyukakyuka ebindabinda maama Museveni agenda maama nyabo enkyukakyuka ebindabinda maama Museveni agenda kale maama enkyukakyuka ebindabinda maama Museveni agenda kale maama enkyukakyuka ebindabinda maama Museveni agenda kale maama okusembayo enkyukakyuka ebindabinda maama Museveni agenda maama nyabo enkyukakyuka ebindabinda maama Museveni agenda kale maama. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Kunga mubende kunga. Kunga mubende kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga bavubuka kunga. Kunga Uganda kunga. Ra. Cha. Alo. Kale ntuleko. Eno emubende banange bannamubende okusookera ddala katandike nakwetonda ssentebe yangamba olukiiko lwa ssaawa 4 naye simanyi oba nze nategeera za kiro oba za kumakya naye omukama mulungi esobodde okutuuka. Wiiki eweddeko eyo mbadde mu bitundu by'e Masaka natandikira Bukomansimbi nengenda e Lwengo nengenda e Sembabule kati olunaku lw'eggulo ne mmalira era Akaayi then enva ekyotera nageza oyingira Kampala nga zigenda mu ssaawa 7 olwagudde obwenti kati nnemu okuzuukuka naye olw'okubanga omulamwa gwe tuliko gwakwewaayo nakumalirira nengamba oba ebinnya bifaanana bityo oba byenkana bitya mu nguudo oba nti anyina otuuka emubende nebaza Katonda nti ntuuse. Muzikirize n'okubeebaza okubeera abagumiikiriza
amazima matuufu ssentebe mukubidde ku ssaawa zibadde 6 ndooza n'ekitundu ne mugamba ekituufu kiri nti simbula busimbuzi kuva Kampala nzije oba nzije era ne ngamba kanzije ne bwe naba sibasanze n'atukako ku woofiisi ne neeyanjulira bajjajja ba wano abakuuma woofiisi eyo ne bandaba nti nakoze eki nze era n'okubasangawo kyewuunyisa kuba mbadde sibasuubira mwekubireko mu ngalo bwe tunaagenda n'omutima ogwo teri kigenda tulema yensonga lwaki essaawa zino Museveni ayebyeyebye mumutaddeko akalyo kangi pressure nyingi okuva luyava mu kaluka 221 temugjeeko kigere kati wuno mutwala mu 226 temunnajjako kigere mbasuubiza ogwo omutima we tukusigala nga tugulina tugenda kuwangula fena tugenda kulaba ku Uganda empya erinnya Namutyaba Sylvia ngaza akulemberamu abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform mu Buganda obuvunaanyizibwa obwampe bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Gwende Ssemagere nga mulamu bulungi nnyo munzikirize n'okubatuusaako okulamusa okuva gyali kuba kimanyi nti leero mutudde emubende ku ofiisi ya National Unity Platform nga mwogera ku nsonga z'abavubuka akatandisa olunaku olwaleero n'okujja empapula mu magombolola ku town councils divisions n'ebirala n'ekirala munzikirize ndeeta obubaka mbategeeze nti President mulamu nnyo talina wamuluma ate ku luno muzibu nnyo era ababadde bagoberera mubadde mulaba President abadde akola entambula nga yeetolola Uganda emu akola kaweefube ali mu kaweefube mpulidde wanayogera nti maama yagambye endowooza yoono nti bwe tunagoba Museveni mu LC1 nze ebisigadde n'omwami wange akizeemu wano kati President ogugwe ye ali mu gukola anywezezza ali mu kutabaala ali mu byonna byakola kati ateekateeka butya bwe tugenda okwekiba kigo omusajja mumaliriza we kuba tuli mu ringi mukuba knock out kati byaliko ebyo so kati nsubira nammwe buli omu kyokutte kyoliko ate ng'okitegeeza abakulembeze baffe abamemba ba Parliament abeegwandiza Ssebo Mwami Kawuka olina gw'ofaananiramu Asebo Wembogo Wamaani muganda wange mwena sigenda bamalayo ssentebe obukulembeze bwa National Unity Platform wano mwenna abali wano Ssebo atukuumira waka waffe banange weebale naye kanegate ku bannamubende nkwebaze bale nange saatambudde bulungi nange kande ensawo yange oba waliwo ezaafise kameeza ndaye buli omu akwebaza banange ensawo y'omukazi naye bannaye ezitera kuvaayo sikuwa nti bwekyo bwe tukolanga National Unity Platform naye omutima ogwo gwebale ekimu ekyekumi ndasanze bakitoola kyali badde kyabulyazaamaanya nange nkitodde ku lw'abavubuka bonna abamubende abakulembeze baffe baabaawo ampozi olunaku olwaleero sigenda kusomesa ku kaluka abavubuka kuba nsuubira mu bimanyi nze kennyini saatuma najja wano n'ebisomesa wiiki si nnyingi nnyo emabega era neesiimye okubanga nnyinza okuba sinnafuna general report nga nja gifuna mu kiseera ekituufu naye okusinziira Ssebo lipooti gy'ompaddeko gwe okuva gy'owangalya ku magombolola go kizzaamu amaanyi kiraga nti tweteeseteese mpozi nnyongera okubategeeza nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa 6 omwaka 2025 Uganda yonna okwetolola amagombolola gonna agali mu Uganda abavubuka bali mu kuggyayo nomination forms ssentebe waffe akyogeddeko n'agamba tulina engombo yaffe egamba 9 youth 1 village 1 ambulera munziremu aha waliwo atandikidde ku 1 youth n'agambyeko 1 youth kulw'ensonga eyo ssentebe badde esooka okufunira ambulera mbasobola otegeera kye ŋŋamba abavubuka mwenda nga mugenda kwesimbawo muyimirye mujje wano ng'ogenda kwetaba mu kaluka abavubuka njagalako omuwala njagala mwenda si mwenna mwenda of course njagalako mwenda
tuyimirie wano wansi tuyimirie wano njagala mwenda naye kulina okubaako omwana ow'obuwala omu babiri basatu bana batano mukaaga musanvu munaana mwenda muli 10 muli mwenda muli bangi nedda omu abakyala sobola bagoba of course tuli batono waneno omu babiri basatu bana jangu batano songa mbere mukaaga songa wano musanvu songa wano munaana mwenda kati mumugira muddayo people power our power NUP everywhere njagala munziriemu kenjogedde ntegere bulungi timukategedde ngamanyi mwegali nammwe katulidde mu Luganda abavubuka mwenda ekyalo kimu minvuli etya mukadde mu Luganda abavubuka mwenda ekyalo kimu gibikule mugiraba bweti gikwata wali wakati twagala buli kyalo ekiri mu Mubende buli kyalo kimu bwe kiti no so wali kagulu wali kamera kwata wanika bwagulu no it's okay bajja kwenoonya ba kamera abagala okwata ku buli kyalo ekiri mu Mubende twagala ko olukiiko bwe ruti lusobola okubanga abakyala abasingako wano obungi naye kulina okubaako at least omukyalo omu kyekisingira ddala obutono there must be at least one female on that committee ku national platform ebitundu zizenfuna updates ebitundu ebisinga olwedde batandise dda nga bwe mugira balayina apo eno ku kyalo nga tugikwata ng'egenda kugombola nga tubagirayo empapula nga bazijjuza bwe bamala ozijjuza nga registra waffe bane ba registra we bali wano bane badde mbasaba muyimirireko abantu babategeere kubanga muli oli registra sebo constituency ki ono wa Mubende municipality so mukama wange mbadde nsaba ojjeko abantu bakulabe kubanga omulimu guno munene nnyo bwe tuterwanako bano abantu era temukazanyira mulowooze mbu mugenda kutuuka ku layini ku kyalo nga mulimu wekaba NUP nedda kagenda kubaamu buli wa kibiina kyonna so kati abavubuka abaffe olumala obba nominatingira abali responsible obba wa stamp be bali registra abaffe bano bemulaba waneeno omuvubuka ng'oluusi naye parish manager ate ng'ali nominated nga ne mu kitundu gyali oluusi tetunnatuukayo ba tetwatuuseeyo so aba asobola okunoonya bali registra baffe ne bamuteera mu stamp people power so kati okuva tebamaze bumaze kunominatinga okuva ku magombola wabula nga ne bali registra bamaze obba stampingiramu tukitegedde bulungi so kati munansonyiwa ku nnaku omukaaga tututteko lumu kubanga tubadde wano neera kibadde kya mugaso okubeera wano twejjukize obuvunaanyizibwa n'obuzito bw'ekyo tetugendamu tukimanyi bulungi nnyo nti akalu ke tugendamu aka 2026 omuli aka pulezidenti bamemba ba palamenti n'ebirala byonna bwe tunaaba tetuteeseteese bavubuka bano kigenda kibabeerera bazibu naddala mu bamemba ba national unity platform kubanga basinga ku mmwe ffenna tufaanaganye tulina ki tetulina ssente niwe tubanga tulina abantu betuteeseteese for example bw'obanga olina omuluka nga gulimu ebyalo 5 nga mulimu tiimu eno bweti times 5 NUP ne bakwasa ne gamba tuwangulire omuluka ogwo ng'otandikira ku bavubuka baffe be twawanguza osobola okufeyiringa so kati wemba muteekateeka abavubuka banne mukiteekemu amaanyi kubanga kigenda yamba ffenna kigenda yamba pulezidenti waffe kigenda yamba n'abannayuganda kubanga mujjukire akaluka tugenda mu kaluka akwekalakaasa si bwe kiri kati ku buli kyalo kiri mu Mubende bwe tuba tulinayo komandi abavubuka mwenda information nejja ne mbagamba nze bannanga ba Buganda tusimbula fa tutwala president mu ntebe nga ku buli kyalo tulina omutwalo gumwenda mu 86 bali bavubuka mwenda omanyi kyekisobola obeerawo twagala omulundi guno tukole ku bitakolebwangako buno obululu opposition zibadde nga tezibuteekangako maanyi na siira tebamanyi buzito na mugaso gwabo tukimanyi bulungi ebitundu 75 ku 100 mu Uganda bavubuka kitegeeza ki bw'oteekateeka abavubuka ne balaga direction ey'okukwata tugenda kutuuka gye twagala okugenda tetwagala tubeere bezi people power national unity platform nti yes tulina amaanyi mu bantu naye ng'amaanyi ago tegali organized tulina okubawo ne direction people power so bannange
olunaku luno wetuva wano ssebo ssentebe ngenda kusaba bwe kiba kisoboka mulina amagombola si 18 19 eno Mubende district nkulu nnyo mu kaluka abavubuka bw'oba ovudde ku Wakiso of course sijjajji balya mu district singa magombola kubanga yesinga okubamu abantu abangi negayina tegagisaana nti erina amagombola 27 nyinza okugamba district esinzamu amagombola amangi mu Buganda ye Kyankwanzi eddirirwa Mubende wano wetuli neddirirwa Lakaije nabadde jjo kati ezo district wemba temuziwangudde kiri ekigendererwa kyaffe ekyokwagala okuwangula omubaka wa parliament wabavuuka nga wa national platform kigenda kufiira Mubende Kyankwanzi na Lakayi kati muba muwangulagana amagombola amangi eri ebisigadde bigenda kubanga biki byangu so ssentebe ngenda kusaba ninga mumvuga speed ate mayi byonna bisanze Lakayi mukukuta ndaba abantu bakukuta simayi bakukuta biki banayi people power our power people power so kyembadde nsaba ssentebe mu lukiiko luno netugenda kukoowa mbadde nsaba tuveewo nga tukwasizza obuvunaanyizibwa tufune ttiimu bana ensuubira empapula tezoogera mbadde nsaba twewulirize tufune ttiimu twasayininga amagombola ago abantu nadde for example bwe tubanga tulina abakulembeze nga 10 members ba parliament abeegwaniza nga tulina ssentebe ba district ba councillors abagenda okukiika ku district ba signing responsibilities bono mwakikoze dda mwekubireko mu ngalo banne abe Mubende people power mwakikoze dda kansampuli ngoma mwakikoze dda sebo mwami Kayira oli ovunaanyizibwa kugombola ki Madudu ndabye wokubuuza Madudu nga tewali kivuddeyo sebo kanso ovunaanyizibwa kugomba ki ndiwe Kasana ono yalivunaanyizibwako Kasana izo wati kati ali mu Kasana wati temunda muwono omusajja omunene bwati wavunaanyizibwa waggulu mulina ttiimu ibaneeyo mulimu kati bino just bigenda ate kunyumira sebo Shiwamani Segawa sebo nze ndi wansi wa Gladiator Gladiator nga bamuwadde abantu bange yecheya wammwe kale sebo Same umbrella nange ndi wansi wa Gladiator yakola gye tutambuliramu ye chairperson wa municipality era obwakunga nga tutambula people power seba ndi wansi wa Kanaka Yesu ekiyamani waffe egombola ki Kalonga so mwami Kawuka Madudu Kiruma Butologo oli ne mwami Kayira amagombola 14 nempulidde bwogeddeko galinga ana ani ayina kasa envudde n'ab'ekigandu osaba muyimukeko katono ab'ekigandu bebo tiimu ebadde nnene naye abalala tebasobodde nze ku lukiiko lw'essaza ly'e Kasambya nkolanga youth mobilizer w'abavubuka kano kalulu k'abavubuka bw'otava mukisa oba onzise kati empapula zajja era omuluka gwange ogwerusiba buli erosi nfuba okulaba nti ngituukamu nzijuza obukiiko naye nze nsaba bwa kansala b'omuluka gwerusiba oli omusajja agambye nti ekigando batutiisa njagala kukugumya kubanga oli munakigando munnange nze sikyatiisibwa nze atiisa eno tiisa ti kyolaba njambala kubula kugisulamu ekigando oluusi batuuka ne bagamba olina tiisaati emu ndowooza n'abakulembeze abali wano mutera kulaba nga nzigiramu eno tisaati kubanga ya Nuupu nyambala obubonero bwa Nuupu kubanga seekweka ate teri muntu n'omwe yansigula kuva mu kibiina ekirala nze neebaza Mukama kubanga nti omulundi gwange okusooka okulonda nalonda Kyagulanyi bakubanga nalondako mwami Museveni singa nayiteeka mudde omugwane neetuga zikyakuba kansala Lusiba Paris ekisinza okundeeta wano twemulugunyiza nga bakansala b'Emiruka Tubbi bakansala Tubbi kubanga tubadde tumiddwa omukisa ate nga amaanyi gonna gava mu ffe abakulembeze abalala bonna basanga nga ffe tumaze okutema omusingi n'olwekyo okujja wano nsazeewo ne ngamba kampamba obuyinza bwa sipiika naye ndowooza nti sikoze bubi njogeredde ne bakansala Tubbi abalala aba Level Paris people power Kyagulanyi ye next president naki nalo pafula dito chairman wange nkwagala nnyo
Mwayabale kujja omugenyi waffe tusanyusa okulaba akugamba ogera mukyala ewange nsanyukidde nnyo obubaka bw'omukyala ono ne Ssemambya ndowooza mubadde boogezi bange ab'olunaku. Omukyala ono yatugambye kyetugezaako ne twerimba nti tugenda kuwangula Mwai Museveni ng'ebyalo yabiwangula. Eyo message ennene. Abantu babeerawa kati oba Museveni yabiwangula mu obwamu obuliwudawa ogwo omulimu tugukole. Mbeera ku radio bulijjo ne mbagamba ebyalo byonna ku luno ebyalo byonna era ekyamujjuluza okulonda kw'ebyalo kugende nga bamaze kumulonda lwakuba abadde akimanyi tugenda kubimukwakulako. Naye nankubadde tututte eri fe tugende tubyogereze. Enkiiko z'abakazi tuzironde nga za people, ez'abavubuka za people, ez'abalema za people, abazirwanako gyendi nange bonna nga ba people. Therefore tetugenda kusaagira mu kalulu ku luno. Omwogezi wange omulala agenzi yagambye nti eri tebakyantiisatiisa wabula nze ntiisa. Kituufu. Nze nga wonkubirangako akasimuko mbwokanga aliwa wamasebu yatiisa. Yatiisa. Bwonkubirangako akasimuko ntiise ntambula ekiro n'emisana nsuleyo mu kalungu bwekula kyokola. Mumanye emirambo egyafa nga Mwai Museveni ajja mu buyinza. Mumanyi gyasse ng'ali mu buyinza. Kumwe waliwo yali asomyeko akatabo Mwai Museveni ke yawandiika ke yayita Sowing the Mustard Seed. Nze nafuna omukisa olwakawandiika ne nkasoma. Emisango gyonna gye baali batadde ku Idi Amin ne Babuti nagibajjaku. Omusango guli ku muntu ogwo. Omusayi gw'abantu bannayuganda abafudde ku byobufuzi guli ku muntu ogwo ng'osomye akatabo kali. Bannankyukakyuka kye mbagamba kiri kimu. Ssebo kyamaani waffe twetaaga okufunawo campaign strategies desk tupakeginge message yaffe ey'enkyukakyuka ebe ng'eri uniform ng'eryemu. Fenna Katonda tiyatuwa maanyi ga kwogera na kuyiiya bigambo na kutta bibuuzo. Naye singa tuba tugambye bannayuganda okooya amalwaliro agataliimu ddagala wanje okooya okubba ssente z'omuwi w'omusolo the message is very simple. N'omuntu wa bulijjo ng'agitegeera kati n'owamala okugamba nti nkooye n'omugamba nkwe solution Kyagulanyi answer. Noonya manvuuli wonna gwe teeka manvuuli olabe. N'ojjawo Uganda Commercial Bank eyiyo ku bubwo ey'abasuubuzi abappa Abannayuganda. N'ogenda ewa muliraanwawo nabwe kino kya busiru nnyo. Wazaala ebyana bisirusiru noga omwana wa muliraano yasoma diguli yajja okunsikira nze oba olimu amagezi mu Buganda wano. N'ojjawo Uganda Commercial Bank n'ogenda ewa muliraanwawo n'oleeta Kenya Commercial Bank. Mwebale nnyo naye ssebo ssentebe tuyiye tukole a central packaging eya campaign message kyensabye mugenyi waffe tusanyusa okulaba lulwo ate akalulu kano ketandise olwaleero kako njagala okukakasa ekintu kimu nti nga buweekula gye ngenda okukiikirira tuli mabegawo era ekakasa ekyo olunaku lulindozi okutuuka mu mwezi gw'omunaana tujja kuba tumaze okukakasa nti mu magombolola ana gonna tumaze okugafuna mu ngalo era ababaka nga baffe.
ekyo nkibakakasa okusinziira ku mulimu ogukoleddwa mu Buweekula. Ninawo eggombolola limu Ssaabavubuka waali wava sijja kulyogerera kubanga sinnabakola omulimu bulungi oba wagukoze simanyi, naye embeera eri awo nsaba mugitereeze. Amagombola agasigadde gonna gatambula bulungi ku bavubuka, gatambulira ddala buki bulungi. Era mbadde nsobola okusaba chairman wange nti mbadde nsaba kudduka kugenda ate tudde mu mbirigo tubatuuseko forms ezeetaagisa. Constituency yange neneko ate yakula bubi ngazi ate erina ebiwonvu enagasozi okugitambulamu omala kwesima bbiri n'engeri gino ogitambula. N'olwekyo mbasaba nga bannamubende mwenna abali wano tukwatire wamu tulabe nga mubende yaffe omubaka waffe ge twagala mu Parliament tumuteekayo. Tunaamuteekayo tutya okujjako ng'abavubuka tubakunze bulungi ne tuwamugula amagombola gonna ne tugafuga ne tukakasa nti anaatula mu nte. Mwebale nnyo, mwebali eddala. Ekuyitamu siwe waawo njagala mungalo ez'omwanguka mu kalulu ak'amaanyi twanirize omusajja enjasabiggu eyasazeewo ayingire National Unity Platform. Seka Moses, seka people power, NUP everywhere. Sajja gwe tusanze okulaba twakwesonga dda. Seka abange people power, NUP everywhere. Yes, NUP everywhere you go. Bane kasanso basanga mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe balamusizaako nnyo mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo oyo nno gwe tukulembeza ate ebisigadde ne bigoberera. Njagadde nnyo abasajja aboogedde wano babadde babiri. Omwami ono tujja tambula ffenna kubanga navuddeyo manyi nikola n'abasirikale amu bannoonye emmange eyo nabaŋŋamba nti nakola omutimbagano gwe bayita Binocular Yugi mpandiika mawulire ku mutimbagano ne gasharinga naye bannoonyaako olumu nga baŋŋamba owandiika nnyo amawulire agakuba gavumenti lwaki towandiikayo gagiwaana naye kati mazima ngiwaaneeko ki bawaana okujja okugulawo akatale akatuzimbiddwa abazungu oba okutuzimbira enguudo kyemba mbeebaza ekitegeeza nti enkyukakyuka yazze tekyaddayo yagalagaana enkyukakyuka yakoze eki yazze tekyaddayo bwe ziba eggaali nga zidduka misinde musajja mukulu agenda ku kirabo ekyatuuka ku Isirayiri emyaka gyali 40 Mukama Katonda abagamba mbanunudde baana bange omwaka ogujja omwaka guno gwennyini ogugwako omuzeeyi ajja kubanga aweze emyaka 40 mu buyinza mu ggwanga lya Uganda. Kitegeeza Mukama Katonda atujjukidde n'asalawo okubanga atukola atya atududula. Namulabyeko ng'akola endagaano gye babadde muwala we ne mukyala we gye bategese okusabira eggwanga gye yasiizidde n'ayogera ebigambo eby'okwetonda. Teyeetonze bwetonzi kyokka wabula yasuubiza bannayuganda nti ŋŋenda kuta obuyinza mu mirembe era bw'amala okyogera ekyo ne bamuteekesaako omukono ku ndagaano. Bwe yakomyawo bwe yavudde awo n'amaasa ne oyiro mu kifo ekyo okakasa nti ebigambo byayogedde agenda bituukiriza. Tetufuddeeyo oba n'abituukiriza oba tabituukirize naye Katonda gwe yeyamidde mu maaso ge si mwana wa muntu okolaki okulimba saawa yonna kigwa. Bampita Sekajja Seka Moses Munamubende ow'ensonga. People power, our power, people power. NUP everywhere. NUP bana engamba agadde nnyate ekimpisa Munamubende ow'ensonga bino ebintu tetubyeyita bweyisi wabula bwe nali ntandika okufuna omulimu ku Heart Farmer Radio buli muntu anoonya erinnya yaneeyita. Bw'onoonya erinnya ly'oneeyita ate wabawo n'erinnya nga mutuufu oli ekikkakatako ekyanneeyisa Munamubende ow'ensonga kubanga namanya nti olunaku lujja kukya nsobole okuba nga nkiikirira abantu benjagala ennyo Bannamubende. Era ezimu ku nsonga ojja kunsonyiwa ssebo
ezangasa ne Shuamani Segawa okubeera kyali wange ow'okukido n'atuuka n'ofuuka muganda wange kwe kubanga yategekanga nva Mubende nga olaba Mubende muli ku mutima nze saali muntu wabivulu ndi musajja mulokole naye olw'ekigambo nva Mubende kyatugatta okuva kitandika Mubende era kuva ku olwo Shuamani waava wembeera tetweta lwa nsonga ya Mubende kale n'olunaku olwaleero muzikirize mbategeeze nti negase ku National Unity era tewali kuzikiza okutuusa nga ensonga zino tuzigusizza abaami be mbadde bagamba binjagadde abiri omuvubuka oli n'omwami abaddako yakiikirira abalema yakulembera abaliko obulemu mu NUP Musoke boogedde ebigambo nti yonna yonna gy'oyita kulembeza Kyagulanyi akavako kweyagala okuba kansala ekifo kyeyagala ekya member of parliament tekigenda kutugasa okutuusa nga Kyagulanyi atudde mu ntebe labira kwa baka bafa baali mu parliament nalaba bwana sijja mwogerako naye akiikirira Mubende municipality bwe yali anoonya akalulu oyo eyakumpanya obuwagizi bwaffe bwe yali anoonya akalulu bwe yagendanga ku marediyo yakubanga nnyo gavumenti kyalimu kati ate si yakikozesa yekka bannamubende njagala mulabuke era mubuuke si yakikozesa yekka n'abasigadde bali mu NRM n'abakozesa akakodyo ke kamu bajja nga bakuba ekibiina kyabwe mwe ne mubeesiga ne mugamba bali ku lwaffe ne mubasindika mu palamenti ne mugaana okuwa abaffe abajjidde ku kaadi ez'enkyukakyuka bwe batuuka mu palamenti Muzeeyi Museveni kino kyakola ng'ayisa obukadde 100 njagala etteeka erizza ba civilian mu kooti y'amagye liyite ng'abawa abayita n'amaka ge gye batuula oluyituuka mu palamenti nga bagamba yes nga biyita naye twebaza Mukama Katonda nti abakulu abo tebagenda kufiira mu palamenti twebaza Mukama nti baaliyisa etteeka naye lijja kukwata abaana baabwe tebagenda kufiira mu palamenti nabo bijja kubakwata olunaku olwaleero nange nasazeewo ensonga zino zitandikire ddala nazze nga kansala agenda okukiikirira Lwabagabo Ward ku municipality era ensonga nazitandika dda abantu baffe ab'enjeru ab'ennamagogo gy'empangalira ab'ekangulumira abakyeguluuso tugenda ku municipality ensonga ezimu zitwala ku municipality tubeera ku rediyo okwo nga twogera ensonga eziruma abantu naye ng'onoonya n'omukulembeze gw'otuukirako omugambe tukanya kuwoza sakiziivu naye nga tewali kikolebwa ku mulundi guno nesitukiddemu nfuuka olutindo olugenda okwogera ensonga z'abantu baffe ku municipality y'e Mubende nga nze kennyini zeetuusiza bwe mmalo zeetuusiza nveeyo nnyonnyola abantu ku rediyo kyensobodde okuba nga ntuusa ate sikomaawo n'abatuuze mu Lwabagabo Ward nzireyo mbannyonnyole kale nno akaseera kano njagala kubategeeza nti twamaliridde tewali kudda mabega era ekifo kyo niize kulayira kyekituufu niize kulayira kaadi sikakasa nti waliwo ayinza ogizija mu ngalo ate nga ovudde ku kyakkaadi okugizija mu ngalo abantu basazeewo dda nina gye nabadde gye natuusewo ground olwogera bwogeze munnamubende ow'ensonga nga bagamba twakulinda dda kale nno nga kyakitiibwa akadde ke kajja okunsalako naye muzikirize nkomekereze wano bannaye mbaagala nnyo era mbaagaliza ekisinga nawuliddeko baganda baffe bagamba nti batutiisatiisa tukole tutya bwe bakutiisatiisa eno enkyukakyuka as long as wasalawo n'ogamba nti ndi wa National Unity Platform kufe abali wano tetumanyi waffe notuyinza notuuka kubanga basobola n'okuyoola okitegedde ekintu ekyo kale tubeere bagumu tulemere ku nsonga protocol observed yenze Bob Richard Kyamanywa munnankyukakyuka atakyukakyuka kambabuulire bye batabagamba wano wetutudde wano Mubende municipality y'entabiro y'ebyobufuzi ey'enkulaakulana mu Greater Mubende region ne Albertine region yonna ebiwandiiko by'eggwanga bye bagamba kyakubiri MT Mubende municipality yeteekeddwa okusomba n'okutwala
enkulaakulana mu bibuga binnaggwa n'ebitwetoolodde. Kakati mmwe muli babbeeyi nnyo okubanga mubadde wano okuviira ddala ku ssaawa 4 n'okutuuka essaawa 4 abakulembeze baffe bwe bajjidde. Munno mugambe nti wano we tuli kya bbeeyi nnyo. Kati twetaaga omusajja enjasabiggu alemera ku nsonga, atagenda kutya okulaba ekisooka nga tulwanirira bye tubanja. Mirundi 3 wano mwa Museveni ng'ajja tewali atubanjiza. Kyakubiri, ompita otya entabiro ey'ebyenkulaakulana nga tetulina mazzi, nga tetulina masannyalaze? Ompita otya entabiro y'enkulaakulana nga buli pulaani gye tuleeta tebaamu ssente? Twandibanga tulina oluwonko, twandibanga tulina ki? Omuntu agenda okututeekawo embeera si mulala Bob Richard Kyamanywa. Ensonga lwaki nnemeddeko, yensonga lwaki nsibiddeko. Naye okutuusa ebyo byonna bakama bange, baganda bange ne bannyina, nze njagala tufune President Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere President waffe 2026, kubanga ebyo byonna bigenda kunyanguyira, naawe bigenda kwanguyira. Kati bwe tubanga tunoonya obukulembeze tumanye zaabu gwe tutambuliramu, naye tusabe Katonda atuwa amaanyi tusinziire n'ebigambo bemwogedde wano byonna binyweze ddala eyo yonna gye tutambulira. President atwanguyize nga ye President waffe mu ntebe, na bino tujja bikola byonna. People power.